Omulamuzi ono Nvannungi Sylvia n'omuwaabi wa gavumenti Bako Jacqueline basimbiddwa mu kkooti ewozesa emisango gy'obulyake n'obukenuzi ewandegeya mu maaso g'omulamuzi Joan Asiro. Of their public functions solicited for gratification of 2,500,000 shillings from the relative of Asuze John, solicited for gratification of Uganda shillings 2,500,000 from Karinti Zedekia in exchange for the grant of bail. N'abasomera emisango 9 okuli ogw'okwekobaana okuzza emisango obuli bw'enguzi n'emisango emirala nga kigambibwa nti bano baasaba abantu ensimbi za kuno obukadde 10 n'eziguwamu okusobola okubayambako ku misango gyabwe. Omulamuzi ono alabise nga atidde nnyo atuuse n'okwoza ku munye nga kigambibwa nti bano bajja ensimbi zino ku bantu okuli John Ambasiza ne Mulanga Franco okusobola okufunira Karintu Zedekaya akakalu ka kkooti n'okuggyako Eric Sabit emisango. I happen to appear on a count where my relative almost is. I humbly pray to overrule state submissions and permit me to produce the necessary documentation. Bano emisango gino bagyeganye era ng'omuwaabi wa gavumenti Stanley Baine ategeezezza kkooti ng'okunoonyereza ku misango gino bwe kutannaggwa. Wano omulamuzi wa kkooti esookerwako Joan Asiro asazeewo n'asindika bano luzira okutuuka ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ogw'Ekumi omwaka guno newankubadde nga bano babadde baagala kkooti eno ebawa akakalu. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.